paka tusoyo ndowooza. Ku weekend. Chawo chera biri mu stage chi, what's happening? You know the problem people forget that you're unruly, but there are rules that govern this world or that govern this country. You can't be unruly. I'm a taker jegali. So wali ali above the law. So sit back, watch. So biri mateka. Sit back and watch. Bagamba bagenda kubalumya mitwe. Petugenda kuleeta mitwe. Mugenda kuleeta mitwe. Bwongo. Oluyimba mwalugwa byena lwaluganidde ddala. Abayimbi bayimba bulungi bano tujja tubeera ku bano. Amaloboozi ag'abafiye bano. Tukule ku music wa omusengeke. Omusajja oli tewamuguddeko omusango ye yakwata because that boy. Anti kati oli journalist entubiwa mu kooti oyogera. Naye ng'oli bulungi waliwo yali atidde nti ensingo kati yasigaza ensingo kyenjagala nve wano nga tuli clear you're good you're okay. Nina like 5 doctors to bandabidde on behalf of this government of Uganda. Then the other 3 are private. Okay. And finally, just today, wamukubideko n'omwetondera. Do you think he was happy with what happened? Did you talk to him? I don't think he was happy. Just today. But I was sad that he also didn't call me back just to ask what happened. But that's a story for another day. That's my boy. It wasn't his fault. He had no idea what was going on. You're good in terms with Nimrod. Nimrod. Jenkuze ndabaye. Jenkuze chensinzo okulaba ku nsi. Small money disorganizes brains. Told me cause I'm unstoppable. Them a one black daddy Johnny we started him. Where were them daddy Johnny to? You're good in terms with Nimrod. Nimrod. Jenkuze ndabaye. Jenkuze chensinzo okulaba ku nsi. Small money disorganizes brains. Told me cause I'm unstoppable. Them a one black daddy Johnny we started him. Where were them daddy Johnny to support you? We born aneloli, we born very lucky. Akati born aneloli sawa yonna. You will understand that there are rules that govern this country. Akati sino mwalimu wade kuwa MP yogeza je bayita command. Omanyi ekisooka mu nsi muno ekikyasinza okutukuumira emabega kwe kwetiiririra. Era abavubuka abo abeekulembeza bamwambala busuti nga beekulembeza buli wamu abeera waawo. Sebo omuwaayo emyaka ng'etaano ogenula sibu nga avuddeyo. Omanyi ate eno ensi. But also twalinanga moto gye twakozesanga ku ssomero. Nesabamu yatwangaza. Cowards live longer. Kituufu kisobola okukola naye nze ndi ensi ekisooka abaasoma obusawo bavuya. Abaasoma obusomesa bavuya. Abanyikidde mu bufere bagagga. Kati obufere is confidence. Kakati nze first of all some people lakwa mu minenge gye mukirowooza. Some people may want to eat their small money mu mirembe. Kuba n'omufere naye tekiggwa. Ani kakati ekisooka mumubala bakuvuga mmotoka kubeerawo naye nga kyobola nga bazirya kivubi. Ekisooka kati ng'ovudde ku side eri abalina confidence nga yabufere. Bw'okkiririza mu kyoli kati kyagezaako okukola y'enkola ya alien scheme. Kyendi kyenja tajja kukola ki kunkyusa. Kaakati mwe ne mutandika okukyuka kola ki naye. Kati ne kati naye kyakkola saawa zino. Naye kyakkiriza amakola katajja kikola ki kivaako. Kati ekibuuzo gye kiggwera kalubira ku kyoliko nali akalubire ku kyakola ki. Kati abantu tulabe gye kiggwera. Buli omu agamba sijja n'oli. Kubanga ne kati tali willing kufuka amirira alien. N'alien tali willing kufuka amirira. You can just listen to his statement. Honestly speaking, buli omu mu kkoona gy'ali nga sisaze side oba ki. And just deserved an apology okuva from those two people. Ne kati bwabanga asobola okwogera ku national TV n'agamba naye kimuluma kuba Josted teyamukubira kubanga ye yamukwata ensinga ate ndozanga mulwadde nga yeetaaga okukubirako buuzo oli otya. Mwewadde nnyo eddembe mu gavumenti ya Museveni eno. Kati si mutuufu. Watayi bw'otuuka kati takyayiga. Takyayiga kipya. Kati ekibuuzo ekikadde ky'alina kimuyamba kgenda paka wa.
waliwo emyaka gy'otuuka nga tukyalina kipya ky'okonsuming ng'okaddiye bambi abantu abalinganga ba Jeff Koinange ajja n'ajja n'asinkinga mu generation empya oli musajja mukulu n'asoma amawulire n'asinga n'abavubuka ng'olaba asinkinze n'omuwala batono kubanga abantu batambula n'ekyo kyakuza amanyi kati otukatebe n'omugamba nti munnange kati muno ebintu byakyuse mukiyinza okumubeera ekizibu kati kati sujja kumujja ku kyalabye nga kikola n'akibako ne bakipracticingako ne kibakolera kati kizibu nnyo omugamba nti kati ate kikyuseemu kati jasigala n'ekyo paka kati ekisooka gwe gwawulira manyi otemu bwetuukanga mwabalabi mwe mulina okwesonyiwa nemuva ku bantu nemukola ebyamwe kubanga ye kati sagenda kusigala ng'akola ekike kubanga kyawuliramu emirembe ali tojja mujja kukyakola lwa nsonga naye kimukoledde takyakikiririzaamu ekyo yeye kubanga akikoze ne kimukola kati ali product y'ekyo kyakola ki tosobola kumugamba nti kakati akyuseemu kagezese osobola okugezesa kukikola already kikola ate okigezese ogezesa ki kati ate noono abaddewo ng'alina kyakola kakati ekibuuzo ani akyetaaga okubeerawo kyewalinga okola kikyasobola okukubeezawo ebbanga lyonna oba wootuusaawo weoyagala okufulumira naye lwaki eggwanga lino temutemako kati temuwaako kapaati ke ne mukamukwasa bambi tajja kasobola ajja kyayagala tajja kati seyayogera ku busimolo mane disorganizes people edda omanyi amawulire gano galina sayimo wa kamya ne sayimo wa ddala kyovula nti wetuba twogera ayogera ki tibwoyogera ku sente ku TV ozogerako nga atazaagala boda ali mu kubona ojjukira omwana alina osoma hani mawulire mwemuli ne producer kuguni amafuta geetano ge bawadde reporter gwajjako esatu okopi obuli mu mawulire obumanyi awo tuveewo kakati ye Josire tannasanyuka I think alina right obutasanyuka